Abayudaaya baatadde ssente era ne bakola firimu eno gye bayita Mezaya. Naye oba obawagira oba tobawagira, oba oli musiraamu oba toli musiraamu, genda olabe firimu eyo. So far erinako episodes 10. Ginoonye gy'olabira firimu osobole okuba ng'ogiraba. Lwaki? Bingi by'osobola okuyiga ku Bayudaaya okusinziira ku firimu eno. Ekisooka nti Mezaya waabwe wa omununuzi waabwe ne bw'aliba nga azze nga tebalimutegeera, lwa nsonga nti bo bayina we basuubira nti w'ayina okuva. Singa afulumira mu direction gye bataagala oba gye bawalana, oyo talibeera mutuufu ne bw'alikola atya. Eno firimu eringa firimu ya Yesu naye in modern day today. Onfuna bulungi mu kyasa kye tulimu olwaleero, kiringa ogamba nti Yesu azze oba akomyewo mu guno omulembe gwaffe. Naye ekibuuzo kiri nti muli mutegeera, naye bo bakulaga nti even ne bw'alikomawo ne bw'akomawo mu mulembe gwaffe guno tebagenda kumukkiriza. Lwaki? Nsonga esingira ddala nti ate byo bye baagala okukola tabibakkiriza kubanga babikola ettemu okukola ki byonna bye bakola eby'obumenyi bw'amateeka. Olw'okuba tabikkiriza mbwe ekitegeeza si wa ddala, newankubadde nti ajja kukolayo ebyamagero n'ebyewuunyisa era tebalikkiriza. Nga bwe batakkiriza ku luli even n'eno firimu gye baakoze eya modern day today nga Mezaya akomyewo in modern day today tebajja kukkiriza. Okimanyi nti ono Mezaya wamu eno firimu eyabwe yennyini gye baataddemu ssente ne beekolera, bwe yasisinkana pulezidenti wa Amerika yamugamba entalo bw'oba oyagala emirembe oba okubeera pulezidenti w'emirembe olina okukomya entalo zonna. Just actually teyamugamba nti olina okukomya entalo, yamugamba nti oyagala okubeera okuleeta emirembe mu nsi nti ye, n'amugamba nti ddira amagye gammwe gonna gye gali all around the world mugayite gakomewo ewaka. Abakazi n'abaami bonna mubayite gye bali bakomewo ewaka. Pulezidenti yali atandise okukiteeka mu nkola nga naye bimukutte kuba ye yali mukkiriza mu Kristaayo, bimukutte. Secretary of State we era nga bwe tukiraba even in modern day today, n'amuyita emabega n'ategeka akasajja bakatwale mu Isirayiri ne batulisa ennyonyi ng'egendayo. Era nga womanyi nti Mezaya mwene era mu firimu era teyafa, oba yafa ku nnyonyi n'ezuukira, naye bakulaga nti teyafa. Era nga luli Yesu we yafa n'azuukira, era embwa tezakkiriza. Bano abantu owulira Mezaya waabwe gwe bayimbirira ne bw'anadda nga n'akomawo nga bwe bamwagala mbunadde era tebajja kumutegeera. Lwa nsonga ebikolwa byabwe eby'amasitaani n'ettemu tebali wiiringi okuba nga babivaako. N'olwekyo tebajja kukkiriza abantu babagamba temutta Bapalesitayini, temutta baneiba bammwe, mulekeraawo kino mulekeraawo kiri, ffenna tuli omuntu omu. Eyo enkola tebajja gikkiriza, which means tebasobola kukkiriziganya na bintu bya Bwakatonda kuba eby'Obwakatonda bya mirembe. Firimu wenzirabira nze firimu nzirabira ku Telegram. Gundi yaayo abantu bagiyita Opinion TV, ennamba yiiyo. Osasula 50 ne weerabira firimu omwezi mulamba. Sibakubira kalango naye nga ge mazima, you need to go and watch just 50 omwezi mulamba. Weetaaga ogenda olabe firimu eyo olabe byonna bye nkugambye nti bano abasajja Katonda ne wadde olwaleero tebasobola kumutegeera ate tebasobola kumukkiriza nga bwe baamulyamu olukwe luli, era n'ono baamuliddemu olukwe. Kwegamba bo enkwe mmere yaabwe ya bulijjo.